kale banyabo ne bassebo tubalamusiza tubaliriza mwase mutya musibe mutya yonna gye musinzira okubanga mwetulabaye extra digest mugoba nsonga bwetutambula mpola mpola tuli mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala wakati tugezaako okubanga twekkaanya embeera ku lunaku nga luno olw'emmande mu budde nga buno obadde oyita mu kibuga Kampala nga abatembeeyi abasuubuzi buli omu nga basala wano basala wali okusobola okubanga beefunira ku maali nga beefunira ku byasava n'okusingira ddala abatwala mu maduuka gaabwe agali ebweru w'ekibuga. Era wenyimiridde wano banyabo ne bassebo gwe guwadde omwala gwa Nakivubo oba gwe mwala gwa Nakivubo ogwaweebwa Hamis Kigundu okubanga agukulaakulanya n'okuteekako amaduuka. Emabega wange olaba ng'omwala abantu batandise okuyingira amaduuka agaateekebwawo naye nga bwe baali tebannaba kuguteekawo waaliwo abatembeeyi abaakolanga emirimu gyabwe mu mpolampola. Naye mu nteekateeka eya Kampala Capital City Authority okulaba nti batereeza ekibuga Kampala baawa ekiragiro eri abatembeeyi bonna abatembeeza ku nguudo z'ekibuga Kampala okubanga ate baamuka. Bino byajja oluvannyuma lw'okuba nti nno abasuubuzi ab'omu maduuka abaali bateekawo okwemulugunya okwa buli kaseera nga bagamba nti abantu bano bajjanga ebintu mu maduuka ne bajja ne batwala bakasitoma baabwe ne batundira ku bbeeyi entono bo ne basigala nga tebafunye ssente nti abatembeeyi basasula ssente entono abamu tebasasula misolo ate nga abantu abali mu maduuka basasula emisolo mingi basasula renti mungi n'olwekyo naye baba nga tebalina kye bafuna. N'olwekyo n'ebintu ebirala nga congestion n'okwongera okulaakulanya ekibuga Kampala oba oliawo okusinziira ku KCCA ne baga nti abatembeeyi bano baali bakuva ku nguudo n'okuba nga batembeeza ebintu mu kibuga Kampala. Kiragiro kyayisibwa era gye byaddirira gye ndita antuli ku mirimu mwendi bitambula bitya mu mutimbagano nakati mwe tuli tukola atulaba ekibuga engeri gye kitambulamu abatembeeyi ke babagjeeko n'okubuuza ki ekiddako essebo onampa akantu kange twogeremu twogeremu tulabe mayi bagamba gakwatireko tofaayo bagamba kugoba yakuwa kubanga omuntu asobola okugoba ewantu nalowooza nti akuziza mu kyalo so nga Katonda alina ekkubo lyakutemedde eddala bw'ogenda ofuniramu naye nga si bonna nti abamu bajja kudda mu byalo abakaabe naye batukoze byotugoba essaawa zino olw'ensonga budde bwa school fees base ne batuleka batuwamu kale omwezi nga gumu oba ebiri nesooka ne twetereeza naye kati ogoba omuntu nga tomuwadde wakolera oba omulowooza kuzaako ki obadde okolera wa nabadde nkolera awo wennyini wali wenyini wali amatiribona awo wennyini bazimba amatiribona anti babagamba mudde mu matiribona muno ate tulina ssente singa tugambye nti munaye mujje bantubayo emyezi mukaaga ogigwera oba weseetinze oba ofunye kapito n'ez'okusasula naye bakuwadde wadde odda oba onooseetinga otya kapito wa ssente mmeka ate kati nga wamanya ebyoku kkubo osobola kukwata maali ya miliyoni 2 n'okiteeka ku kkubo kuba leero oli enkya toliiwo yobeerawo n'emitwalo nga 5 ku 6 n'ogattiriza obulamu n'obeerawo edduuka miliyoni 2 miliyoni 1 miliyoni 5 5 ku 4 kitegeeza omutembeeyi tasobola emitwalo 5 miliyoni 5 osobola otya osobola malako nazo naye mutya gye batugamba teriwa midaala twagenzaako ku usaafi tewali tugendako eno mu Ggwanda ekitundu Bosco yakyeddiza nnyini kyo kati tuzigamba ne tutaaya butaaya tulinga mbwazi tulinga byana bya mbwa kubanga luzaala yetaaya butaaya so ne tumanyi kyakuzaako waliwo abadde n'ekirowoozo nti saidi wali hamwe yakomya omwala obusukka kkuba ewalizi hadiwe ya paka yangeri kavira paaka awo wansi wansi wa Nasarodi adi kiriwo kyebabategekera awo Nasarodi waliyo babitabo ba printing baki kati ate ffeno petuli bintundu kyakala tusobola kutwala printing eri mu migino bangatto abantu bagenda kufunira kifo kiyitamu abantu kubanga oli ava eri oba nansani oba wamanyi nti ngenda wansi erikola ki waliyo bitabo smart banners kati ate gowengoyo batajja kusuubirayo ekitegeera so kati mu bufunzi kyeraga ne batutegekera nti oba mudde wano
oba nebatuwa evening market nayo kisoboka. Evening market namanya nti sawa 10 batukagala kuba sawa 10 mpaka sawa 4 oba 4 tusobola okukola kati otugobera ddala abato obanga tusindisa okukola emize emikyamu gye tutayagala kuba tuli basajja bakozi twekolerera tuli basajja banaku tulina famire zaffe tumanyi ekyokukola kati onotugobanya nga tuwadde wakudda tuddewa so kati amagezi nze gensaba alisi baterawo evening market kiba kitukolera kale tweyanzege omukulu bwatyo wasabye nti wakiri gwokola ki otunda ki Senyondo Fred otunda ki tunda nsawo z'amasomero naye eggwanga lino lyaffe ozitundira wa wano wennyini eggwanga lyaffe abatulaganya ffe tetuyinaamu battaano kapito wasende meka kapito wange mitwalo giryaga asatu babeera wano naate ng'okeera zinywa zange sizizo era kyova olandabirira abaana ate mbasomesa esebo zinywa nsomesa abaana osulawa nsula Makindye gyova nojja n'abaana aba bonna bayingira siniya wanu nazinoonya ku mwala teri mugagenda kunnyamba nazinoonya wanu bino byange byolaba nabo mumulise kale tweyanziza toyogera nti ndi mutamiivu wabula njagala asibagambe nti oli mutamiivu mbagaye nti oli mukozi sebo gyebaleko amanya gaffe Kasozi Paulo twogera ku nsonga ey'abatembeeyi abagobeddwa mu kibuga muli bulungi kati ababoda mukola bajja bakola ngofuna bakasitoma abalejjalejja abantu bo batunda kale ate lejjalejja bakasitoma mangu nti bwakwata wano ekintu bwagula ateeka ku booda nemwongerayo kati obuga pishinkanu ogoba bugobi tuli bubi nnyo saawa zino olowooza ki ekiyinza okukolebwa okuyamba abantu bano naye basigale ng'ate bafunamu abatembeeyi ab'okunguudo bafuna akafo wonna wabateeka bonna ekifo kale ekifo tebateekateeka ekifo babagobye balina abaana nga omanya bonna balina abaana balina okubeera abaana babagobye akadwa bange embeera mbi bonna kale tweyanziza bebaddako ababoda bebaddako ogobwa mu kibuga ekibuga kyaffe ekibuga kyaffe baali batusanga mwe bajja tulekamu babyogerayogera ddala ababoda bagenda naye fe ate tujja kuvaamu essebo kale tweyanziza saidi wali bw'otunuulira aba Kampala Capital City Authority KCC aba KCC bali mu kubanga ate batereeza abamaduuka abadde bafulumiza ebintu babagamba okubizza munda mu maduuka gaabwe olw'ensonga nti tebakyayagala bakolera ku mbala za bizimbe oba oli awo n'okubanga abatambuza ebintu mu kibuga eky'eggwanga ekikulu Kampala bwetyo bwe tutambula mpolampola nga tufuna endowooza z'abantu n'okuyisaako ku zimu ku street ewabadde wasinga abatembeeyi omukulu y'emmaali yagitaddewo dda emmaali wagitaddewo dda z'abaana bange totya kukwata sitya lwa nsonga kekadaala nasiniya wano bali aba babiri naye bava wano ekiro bangulubya era nkajja wano ne bwe nfuna nusu 10,000 sevinga abaana bange basome awo naye batutegekere otubeera nandi KCC ate bino tebyagalawo yemanya nti kati nze weekali kubanga bange balina okusoma nabo balina abaana esebo balina abaana abaabwe bo bali ku misaala gya gavumenti nze nenoonyeza nga nsi keeko kakati gavumenti etutegekere ngaffe abanaku kubanze Senyondo kanaakantu sijja sasula dduuka lino sirisobola kupula gavumenti etutegekere wetuteeka tegedi kekokondaba naye nina abaana aba nabayingire siniya wanu nze taata nze maama nze jjajja natoba wano balina okutegekera kuba abaana bange balina okusoma bamaleyo
nga mbadde ntobera wano ku bbala bala kale tweyanzizza abaana bange basomesezza abatono kati abasembayo senior 1 babiri bannemeredde kati muno olaba obutwala nange oba otutte ne famire oba ogitutte ogimazeewo kale bwetutambula abanyama ne baseewo ye extra digest mugoba nsonga nze esesanga batte the great bwetutambula mpolampola tuyita mu kibuga okusobola okuba nga twekkaanya butya ebintu ebitambula oyo Ssenyondo ye mumuwulidde agamba ali gumite tavaawo era abakesisi bamulaba ne bamulekawo olw'ensonga nti nno ye bw'atyo bwali naye twongera okwetegereza mpolampola embeera olaba n'ebizimbe ebipya kati bisituka wano nawali okusobola okuba nga ekibuga kitambulira ddala mu ntambula ennungi naye nga bwe twogedde n'omukulu owa bodaboda Kampala Capital City Authority egamba nti nno bweneemala n'okuteekerateekera bodaboda nabo bagenda kubanga bagazetinga stages we balina okukolera olwo ne bemwakazaako eryalubyanza bakanoonya nabo basobole okuba nga mu kibuga Kampala nabo babagobamu mu ngeri efaanana bwetyo ate nga bodaboda bwe zinaamalirizibwa olwo abataxi nabo basobole okuba nga babakwatako mu ngeri emu oba engeri endala tulabe ebintu nga bwe binaatambula mpolampola n'olwekyo bwe tutambula banyabo ne bassebo nga tuyita mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala wano wonna ebiseera ebiyise babadde nga bantu ono kwono oli kwoli era bangi babadde nga bakeera okunoonya ensimbi zaabwe ezibeezaawo abaana naye amateeka nga bw'ogamanyi nti we gajja ate era gabaako ge gakwata gabaako ge ganyigiriza bwe tutyo ssebo twogeremuko katono wano we tuli banyabo ne bassebo ssebo gye baleko amanya gaffe taata John Mpanga twogera ku nteekateeka eya KCCA okuba nga abatembeeyi n'abatundira ku makubo bonna babalagidde okuvaawo okutereeza ekibuga mwenga ababodaboda kino kyabasanyudde kyabakoledde owaayevaayo sooka oveeyo tugende bamu kyakoze era kirungi naye kyakoze era kirungi naye abantu bano be bagobye balina abaana ab'okuzza ku ssomero nabo balina abakyali waka era n'abakyala bakozi nabo babaddemu nga bakola abatembeeyi kati mbadde nga gavumenti yaffe bateeketeekere bafunire ebifo ebirungi bwe banaakolera akasente kaabwe nga tebasindise wala nnyo nnyo ate gye batajja funira bakasitoma kubanga ekitulwanyisa ffe ffenna era nange bwongoba wano oba nkutudde omusuwa abaakukutudde obulamu abaabumazeewo landiroodi yanninze bensindise ku ssomero tezinnaba kuggwayo kale yesi ekibuga kyanyumye naye ate mpuliramu muli ekintu kubanga siyinza kweyagaliza mbeere mugagga nzekka nga neyiba mwavu tewaba mulamu wadde n'akamu naawe oba togaggawadde basigaggawadde nze mbeere nga ndi mugagga nga neyiba munaku tekiriiyo badde njaye mba nfunye 3 ne neyiba abeeremu n'ebiri ensi eba etambula tujja kuba tunyumirwa badde nsaba babafunire ekifo ekirungi baba bateeka nga basobola okufuna ku kasente ono bw'aba aseka nga n'oli aseka mwenna muba munyumirwa kye tulina okukola gavumenti yaffe afunire ekifo ekirungi bakole naye n'ekibuga kyanyumidde tulina kubeera nga buli kimu tulina kwekubagiza buli kimu kati tolaba ekifo kyonna kyanyiridde naye babafunire babeera tetwagala kubeera nga waliwo abagagga n'abaavu ddala okusinza ku nteekateeka ya KCC ku mitwalo gino 3 gyenfunye nga mukwano gwange tafunye bajja kuzinjijako kati enteekateeka ya KCC baga nti bino kasita embeera etereera bweti baddako bodaboda nazo baziteekereteekera amanyi nti nalinako yawalonowalo kyenasoose okukaaba neŋŋamba nange njagala mbeerewo naye batuleke tukole kasa bazzeemu ababadde bataayaaya kabalinawo obuseegi baffe batuleke tukole nabaali nabo ababadde bataayaaya bafune ebifo ebirungi nabo bakole kale tweyanziza tweyanzeege
mukulu John Mpanga bwetambula tuli mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okubanga twetegereza mpola tugenda kuyita wano tuyite ku street eri twongere okubanga twekkaanya ebintu nga bwe bitambula mu kaseera nga kano gambye nti luli obadde oyita wano nga tolina nawo oyisa kigere abantu buli omu ng'alina watadde emaali ye agezaako okubanga anoonya ab'emiyembe nga banoonya ab'obugoye bw'abato nga banoonya obugoye bw'abakyala nga banoonya ab'engatto nga banoonya zinigina n'obugatto bw'abakyala n'ez'abaami bulungi nnyo akuba abantu abajja bamufuna mpola abo naye nga abamaduuka bagamba nti ate abantu bano bajja bo ne basuubula emaali ku bbeeyi naffe gye tusuubulirako ne bagenda ne batandika okukwata abantu nga babajjako kamu bubiri ate ffe ne tuba nga tetufunye musebo twogeremu mujibale togera ku nteekateeka y'ekibuga Kampala olwaleero ekibuga okirabye otya oli waamu oli muyise oli muyise nzebuzi ekibuga obadde okijjamu ng'oyita wano tolina wooyita kati olwaleero otaayayanga bulago bwa nkoko enteekateeka KCC gye yakoze egenderaawo mwamba enyigiriza mwamba etanyigiriza so gwe yakunyigiriza teyakunyigiriza fasi nange era we yanyigirizamu esinga abaako bateeka abalala kiyinza obutaba kibi ne basigala nga nabo tebanyigiriziddwa nnyo okubaggalirayo okusinziira embeera bwetambula kuba buli wanyigirizza ennyo nga talina wadda kitegeeza bajja kuteega ate omuntu omulala abe nga bamweyambisaako naye nga kale tweyanza nnyo tweyanzeege ssebo olunaku olulungi singa wano oga akutunuzaako saidi wano ekkubo lino eriviira ddala ku Namirembe Road okuyita ku Ham ne paaka eno empya bulijjo mmotoka ziyitawo nakwenyiga olwaleero ziraba nga zitambulira ddala bulungi nnyo buli mmotoka neeba nga edda gyebadde erina okudda olunaku olwaleero abeetissi b'emigugu nabo obalaba bali mu kukola mu ngeri y'emu ate nga n'abantu kinnoomu olaba nga batambula mpola nga teri anyigiriza munne wabula kye tutamanyi oba kino kigenda paka wa era kigenda kutuuka ddi olw'ensonga nti guno si gwe mulundi ogusoose nga gavumenti ne KCCA baleetayo enteekateeka okugoba abatembeeyi ku nguudo naye ekinene nnyo wayita omwezi nga gumu okulaba nga era ekibuga kizzeemu okuba nga ate kikola emirimu nga bwe kirina okuba bwe nkutunuzaako wano KCC yali yateekawo ebimuli wano wenni KCC yali yateekawo ebimuli nga yasimbawo omuddo mu nteekateeka y'okunyiriza ekibuga Kampala era nga baali balowooza nti eri abantu bwe banaabeera bakola wano ate byute y'ekibuga Kampala ebenga evaayo nnyo naye olw'okuba nti nno omujjuzo ogubadde mungi nnyo olaba nti omuddo gwonna gwakala ogambye otya maama twogere wano naki tubuulire ekibuga kissa kale tweyanzeege aga nti ekibuga kissa wano olaba nga bali mu kuteekateeka ndooza bagenda kuzzaawo omuddo nga bwe gwali era aba 7 Hills bali mu nteekateeka eno sebo twogeremu eddakiika emu wano tulaba mwakedde ekibuga muli bulala kituufu kyebale amanya yeggwaliwa Hassan salamu alaikum enteekateeka tulaba mutandikiddewo babagambye eki tulina kutereeza kibuga essebo bannayuganda mwenna bannakampala mwenna tugoberere twagala ebinyirira bwe bityo birina okutunula tugumire ekyo kyonna naye tujugera mu kusooka mwali musimbyewo twatusimbyewo ne katagira bulungi tukulayira ku luno kyakyuse mukondozi okiraba mugenda kitereeza ku luno tube n'essuubi nnyo London mugera giraba ku luno Kampala ng'efuuse London tugoba London kale tweyanza nnyo Hassan salamu alaikum abwetambula banyabo ne basebo enteekateeka wano nga abazzemu kubanga balima bagenda kuteekawo omuddo bagamba nti bagala kuzzaawo byute bagala kuteekawo byute ey'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala mube nga mutambuliramu bulungi nnyo ate nga n'abantu bakoleramu emirimu
ekyakoleddwa kigenda kukolebwa kibeerewo oba kigenda kukolebwa nga bulijjo nti oluvannyuma lw'omwezi gumu ebiri ate ekibuga kijja kuba akiddamu. Twogereko n'omusajja ono abali mu kutereeza Ssebo wasuze otya osibye otya nga mwakedde munange yasize obubi omulabira ku makeera mulaba ku nkeera we twaga ekibuga kyaffe tukyagala twagala kikomewo ku mulembe ng'ebibuga ebirala twagala smart city smart city mwali mugamba kino kyekino city twagala green bukimu kibeere green bukimu kibeere green twagala smart city naye nga munaasobola okikwasamu abali ku ground kubanga era kyaliwo wano green kikwasa kubanga n'abaminisita baffe n'abakulu bavuddeyo n'abakulu bavuddeyo kati bavudde n'amaanyi era n'omukulu waffe takyebaka olukiro abalambula Kampala yonna town street yonna agibeeramu omukulu atutwala ajati aliwa ajati Rezeki akibeeramu nakyo field n'alambula kijja kutuukirira kale tweyanzege abakulu bawera bagamba ekintu kijja kutuukirira. Omukulu ono noza alina enteekateeka ey'okuzza wano ebintu ndaba akaalakaala emikono asimbe obagamba ki? Anti nze supervisor w'abano nze mukama waabwe kati mbalaga kyakkola tubadde tulowooza kubanga luli twasimba ebimuli abantu ne babiyitamu ne byonooneka tubadde tulowooza ewantu tuteekewo paspalamu naye era nga tujja kusibawo kubanga tukizudde abantu mu kibuga tebawa green pasture tebatwala buvunaanyizibwa kulanga omuddo guno gukula so naffe nga KCC tulina okuyambako okulanga abantu tubaziyiza okulinnya muddo guno kubanga kyandibadde kirungi ekibuga ne tukimakinga green wa green yona aba mulungi nnyo ku mpewo gye tussa n'ekibuga okulabika obulungi naye green yono yaliwo naye twalabirawo ng'avuddewo anti ng'era wenkugambye abantu baffe bo tebakitwala nga kyabuvunaanyizibwa kubanga weesanga omuntu n'aleka ow'okuyita najja n'ayita muddo natamanya nti omuddo guno gyoyongera ogulinyirira ennyo era guvaawo ate nga gulina emigaso mingi guyambako olwokuba nti ekibuga kibamu abantu bangi guno omuddo guba gubayambako ku mbeera zaabwe ez'obuntu okussa ekibuga okulabika omuddo guno bagenda tukkiriza okuguwumuliramu ndyawo nkooye nfuneko wentuula mu obusiikirize buubwo tetugenda kukkiriza bantu kubanga ebyo byebimu ebikuleetera okuvaawo atwateekawo obutebe obwo nti nga bwolaba akati kali nti omuntu kamuwa ekisiikirize ekisiikirize kikyafuna obutebe obwo twateeka naaba atulawo ku bbalibbali afuna ekisiikirize amannya gaffe taata amannya gange nze Semuddu Fred Semuddu Junior ye supervisor w'abantu bano abali mu kukola omulimu guno tweyanziza nnyo tweyanzeege mukulu Fred bwetambula extra digest mugoba nsonga amanya mpitibwa Mufumu Swaliki omukulembeze wa gurupu ebeera ku kkubo kuno ya Love Uganda ng'akulira abantu ababeerako ku lubalaza kuno okukuuma abantu obutalinnyirira muddo guno. Tutuuse eri abantu amawulire nti bannange ekyokulinnyirira ebimuli bino gavumenti yakikola nti nesooka neebalekamu olw'omugoteko gw'abantu ogwaliwo. Naye kati obudde bwe tulimu KCC yatereezezza bulungi amakubo kiwa bulungi omuntu sapoti okubeera nga atambula bulungi ku kkubo nga bw'ayagala natawalizibwa kulinnya mu bimuli ebyo. Tukuba omulanga eri abantu abatambuze ekibuga kibeera kinyidde nga gulini mwali kibeera kirabika bulungi naawe eggwanga lyo libeera lirabika bulungi okukuweesa ekitiibwa nti Uganda enyirira. Ekintu ekikyasinza otuswaza nti Abannayuganda ffe bennyini ffe abalinnyira omuddo ate era ffe tukwata amasimu okubeera ng'era nga tulaga amakubo nti makyafu nti galabikanga kasasiro nti ekibuga kirabikanga kasasiro naye nga ffe bennyini ffe tulinnya mu bintu ebyo. Kati era n'enkuba omulanga eri gavumenti esobole okussaawo amateeka abantu bano abakwata amasimu n'akuba ku makubo ga gundi ag'ekampanga egafaanana ate nga bo bennyini be bagulinnyira. Nkuba omulanga abantu balekere okulinnya mu bimuli. Ttiimu kati kweri nnyingi ekwasaganya okulabirira ebimuli bino. Ogenda kulinnya mu bimuli bakutwale mu kooti ovunaanibwe nga kumpi tekyalinyumidde bantu bo abagenda okiwulira nti bakusibye ogw'ebimuli.
nga gwe kennyini gweyewaliriza okuleka ekkubo okubeera ng'oyingidde mu bimuli. Eggwanga erinnyirira litugasa ffenna. Kale nkuba omulanga abantu bannange mutambule bulungi mu kibuga, amakubo kati gateeredde, abatembeeyi baabagobye. Tutambule bulungi ekibuga kyaffe kibeere nga kiyonjo. Okutulesipaasinga bannange si kirungi. Okusuula akaveera, okusuula kasasiro bannange mu kibuga si kirungi. Okufuka ku makubo si kirungi. Okugenda ng'owandawanda, wakiri wandako owantu owabeera nti walabika nti nga kukola nsi kuno. Ekikolondwa kirabika bubi bannange ng'okiwandudde ku kkubo. Kifaana bubi ebyaddala. Kiwandule mu bimuli eno munda, tetugenda kirwani ky'amaanyi. Nagwa musango, naye kale omuntu ayinza okubeera nga alina ekimuwunyidde. Oluusi omuntu nga yagadde kusesema osobola okudda munda eno mu bimuli n'okola ki? N'osesema kubanga ekyo tekiriko kulinda. Naye okuwandawanda ku kkubo ate mu magati banno gye batambulira si kirungi. Tukume obuyonjo olw'eggwanga lyaffe, tunyumirwe n'waffe eggwanga eriyonjo. Abantu abayita mu bakubo beetaaga ekibonerezo, naye ekibonerezo ng'omuntu nga ayise mu kkubo waliwo gw'osanga oli ayise mu muddo mulwadde agenda mu ddwaliro. Kati abantu abo tufune obubonerezo obutonotono bwe tuyinza obbawa nga kulondamu ng'ebisubi ebyo okola kino nga si buli omuntu tujja mutusa mu kkooti. Abantu abo tukolagane nabo bulungi, tukuume ensi yaffe. Nabamu beetaaga kubuulira bubuulirizi. Kuba omuntu ava mu kyalo n'ajja n'alaba akasubi akalungi n'akayimiremu naye akawummuliremu. Naye nga tamanyi nti akasubi ako ka gavumenti ate kaffe. Kati tukuume omuddo, omulango guno njala gutambule baguwulirize. Era ffe abamu abakola situite ku yeeyo omuddo lekama kwogera 050. Omuddo gwonna gwe mwasimba omwaka oguwedde gwonna gwafudde emyezi 3. Omuddo gwe twasimba gwonna gufudde okuva mu October okutuuka mu December gwonna ne bagutta olw'omugoteko lw'abantu olw'abatembe badde mu kibuga. Naye kansi engeri gye tezza amakubo twala kudda nkola muntu ng'ali mu muddo, twala muntu era muntu akiwuliddeko agambe munne wadde munne ali mu kyalo mutegeeze. Tuzeemu okusimba guno omuddo omupya era ndowooza muda butuli mu kukola gwe mulimu gwe tuliko. Time we tukwata omuntu alina otulimirako. Tulina kufuna bikozesebwa mu muddo ogwo. Ng'ebikozesa tulina bifuna tuli mu kukola ku bulungi bwansi Love Uganda ngaffe. Olwaleero twakedde mu site yaffe ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okusobola okulaba ebintu bino nga bwe bitambula mpola mpola. Omukyalo ono ye ndowooza ebintu tebimukwatako, atambuza akayembe ke mpola mpola okusobola okuba nga ate buli kimu kitambula nnyabo. How are you? You are working? No, just tell me at least. Ayita mu kibuga Kampala ye mpola mpola bwatyo naye wakolera emirimu gye mu ngeri emu oba engeri endala. Naye nga twekanya ssebo gyebale twekanya ekibuga engeri gye kitambulamu, naye nga mpozi era waliwoko nga bw'omanyi nti nno munnange wabaawo abo abatalina kiddako, waliwoko aba KCC be bafunyemu, waliwo aba KCCA n'abasirikale be bataddewo be bakutte nga bagezaako okuba nti nabo bayiiya obulamu. Yes, wano eno ye service center eya Uganda Revenue Authority gye bateeka wano mu ngeri y'okuba nga basembeza obuweereza mu bantu. Jjukira nti abasuubuzi n'okusingira ddala abakolera mu kikuubo wano n'abakolera wano mu kibuga Kampala baafunanga okusoomoozebwa okw'amaanyi okugenda e Nakawa oba ku service centers eza URA eziri ewala. N'olwekyo URA nekkiriza nti akatubateere wano musobole okuba nga ayagala okusasula emisolo, ayagala okubaako ne kye yeebuuza abeera atufuna wano. Naye ng'abeetteeka teryabalese nabo abalagidde okuba nga akayumba kaabwe bakajjawo okusobola okuba nga ekibuga kyongera okuterera. Era URA yagambye nti olunaku lwaleero Mande we lunaazibira nga tebalinaawo kayumba nga bakajjeewo bakanoonyeze ekifo ekirala. Omukyala waffe omulabye atambuze maali yali awo kuyala empola mpola agenze okubanga ye atunda ayitaayitamu mu Robert Dog style. Era nkutegeeza nti no waliwo ko abali mu Robert Dog style abayitaayitamu emaali nebanga esigala etambula mpola mpola mu ngeri emu oba engeri endala. Ekibuga Kampala bwe kityo bwe kiri, naye nga ebigere 456 osangawo kaawo omusirikale mpola mpola. Banyabo muli mutya?
muli bulungi ali atya Ken ali bulungi emugamba ntusanze abayaaye ne bagamba nti kyakabi nnyo bakutumidde bonna bali bulungi nga tuli wano tukedde okunoonya ku ssente kozi mwe bino ebyamateeka bino tebyabakutteko kati mwe bayita balubyanza mu maduuka oba mwe balubyanza amateeka balubyanza abamaduuka tegabakutte naye nga kino ekyabatembeeyi babage baveewo biki mu mwakirabe mutya bulungi kati tutambula bulungi teri babbi ababbi badde bangi bakwekutisaako nga bayitaayita wano beefula abagula ne batwala essimu mwe ebyammwe bitambula bitya bitambula bulungi bakasitoma mufuna tetufuna bakasitoma fa just byabwereere janet kusiba bwereere kati nga temubayita wano bonna bagiraagira mubagambe bizeetawuni balikola sente okay kale tweyanzege Ice Ken mumugambe tumwagala nnyo kale bwe tuli banyabo ne basebo mpola mpola bwe tuyita mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala bade oli otya togeremu Kampala ogira bwoti aja sida kikemu ndabika bulungi abatembeyi balose ne bavaamu asibalosi ne bade balina bafunire babeera okay mali buno obulamu buli omu abaayiiya emirimu ewe ejabula ennaku zino buli omu abaayiiya waaki balina kujja akasente kati oli yes bade basusse naye nga ate bade tebalina bagoba bati bade balina bafunira we babeera tebatambuza obulamu ng'abantu abalala bonna kale fena twetaaga kubaawo esebo kale tweyanziza bannakibuga mubawulira abawagira ekyokuba nti nno abambi abantu bano abatembeeyi ababadde batundira ku makubo ababadde bateeka ku mbalaza z'ebizimbe babafunire ka space omusajja ono aluddewo waneeno omusajja ono kikubo kyafuuka atwogeremu eddakiika emu twogera yovyu enteekateeka nga bweri mu kibuga abatembeeyi babalagidde okuva nga bavaawo naye nga nabo bagamba ate nabo tebabateekeddeteekedde we badde akati essaawa eno sukulu fiizi biki kano kali kituufu naye bakkirize enteekateeka ya gavumenti olwa gavumenti yetuteekerateekera kubanga abaana baffe nga bwe bamanyi baagala nnyo akaweweevu naawe bw'otambula kaakati olaba nga waliwo wawaddewo omugoteko nga mungi nga mu nguudo muno amabbali bayinza okuba yiyiza we babateeka naye mu nguudo nga zino zitambula nebaba nga babateekako ebbalibbali nga si mu nguudo wano wakati olaba nti kibadde kisufu mu nguudo so ndowooza nti mubwino babeerayo obutale amabbali nawuliddeyo busafi nga bagamba busafi bagamba teri midaala gisobola okubeerayo kati yo bakwatagane n'abo abavunaanyizibwa balabe oluvannyuma baddeyo beekubira endulu mu KCC kuba KCC evunaanyizibwa enero okuba nti mubaamu ebyobufuzi mulimu naye ebyobufuzi olubuto terumanyi byabufuzi tulina okukkiriza ekigo ekyo gavumenti kyebakuteeketeekedde naye ndowooza nti bafuneyo nga bwe nawulidde Sunday evenings olunaku olumu mu wiiki olweggulo bakole babawe mawulire kamwokyawo osangayo obutalo bw'emibuulo ekibuga kisobole okutambula noono omusuubuzi ono asobole okuba nga ddala ssente zasasula kuba basasula lenti mungi okuba nti tanyigirizibwa so olumu beekwasayo abamba nabo bwanyigirizibwa misolo mingi bwogenda okitunuulira naye bwaba nga asobola okuba nti kiraya nti ayingira kubanga abantu abamu babadde batyayo eno olwomugoteko talina wadda Kampala Road ate bakola okusinga eno eri atayagala kujja ojja olwanagala n'abantu avuyo ono nooli so batandika okuteekerateekera n'ekirala nze olabye ne oluguudo olwo olulaba Namirembe Road tewaliwo nsonga eyali eruggaza moloka zaali zijja ne zitukkula ebintu byazo ne zigenda ne bw'oluggala so bw'oluta naba noono omwami ataddewo ekizimbe nga haamu asobola okufuna abantu abajjajja kubanga kati Uganda esappulayinga amawanga gatwetoolodde Congo, Rwanda, Tanzania, yes. Emmotoka eziba nga zijja zifuluma naye kati bw'olugala oyagala abantu batambule oba topulato kibaze bulungi bongera okugira oluguudo oludde lulongoosebwe nga bwe lwali edda kati abantu beeyongedde okitegedde bazze bayingira mu bizimbe ne bagula ebimaali ne bafuluma ne bagenda kale
kitambule bwe kityo. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege banyabo ne basebo ekikubo kirengera okuva wano paka yiri eri abantu batambulira ddala bulungi nnyo tetujja kigendamu nnyo naye nga okirabanga kaakati abantu batambulanga bwe baagala n'emmotoka ezitikula emaali ogasobola okuba nga azikulengezaako mpola mpola nga bwe twongera okwekanya taxi nazo oziraba zitambula bulungi owezigita ate n'ebidduka ebirala kinoomu era we bali mpola mpola musajja ono ali wano gwe mutembeeyi ate abatembeeyi babagize ate nkulaba wano kiki nze naye ndi wadduuka oli wadduuka osazeho oleete wano batikula maali wali ntwala ali ku dduuka yange nigwe ng'oli wali nga wali bize nnyo ffe tuliko naawe kyokimanyi nga mukola abantu bonna bali awo kati tukolera ddala abatembeeyi bagenze kati ne tukola abatembeeyi mwere essanyu lyammwe si ssanyu nnyo naye era tugezaageza yaddeko anti abantu era bagula wali bantu bangi wali abantu ati niteryagula nange mbala buli ajja nga agiraawo byoyo baagala bonna mubirina buli kimu tukirina bitabo kubaka tusukulu byonna kati nemaali ova kutikula bakutikula maali yange entonotono ntonotono kasizoni nkasiibula sizoni ogisiibula olinde ekiddako ninde ekiddako awo tulabe naye nga era ebito naye ngaekibuga olaba tunaaso omanyi ebintu bino bibadde nga bijja ne bagamba abasuubuzi mugende babagoba ennaku 5 6 ogenda okulaba nga bakomyewo tuli uganda we kimu kisoboka eno weekends bagenda kuba bakomyewo biri balina kuba we bali nga bakola ane bagande ako mulundi guno kati kozi nga Museveni yaze kenyini n'abeegobera nga kanso yeegoba tugenda kudda abalala ekitegeeza kati kano ke bataliiwo mwagala mukolekole emaali etambule tunde obwasigalayo bwonna mubalinde nengeno Uganda era nga ogimanyi buli kimu kisoboka kale tweyanziza nnyo amanyani Senono David wano ku Mini Price. Yes, mukuru David Senono ku Mini Price bwatyo naye bwatubulidde mpola mpola ensonga ye nga bwaziraba alowooza nti ate nga endowooza ye era y'endowooza y'abantu abalala anti mu weeks 2 bano basobola okuba nga bakomye otulaba omwami eno bali ena abatundirako munda mu bizimbe abatubulire bo enteekateeka bagiraba batya emaali bakola batikudde kikiise bwojje bale sibu tuyogera naye nga mpola mpola mwetiita olaba nga abali mu bizimbe naye nga bwe tulabye bwe nkutegeeza wali nti n'abadde batadde emaali yaabwe ku mbalaza awadde nga edduuka liryo naye emaali kasita ogifulumya ku lubalaza era naawe KCCA evunaanyizibwa okuba nga ekuwaliriza okuba nga ebintu obizza munda mu dduuka lyo olw'ensonga nti enteekateeka bwe batyo bwe bagikola abwetambula mpola mpola ndi ne Papa Dan Mugoya oga tuyita mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala Mini Price kwe tuli wano wennyininyini era olaba Gazaland Corner House wano nawo omusuubuzi omutembeeyi babadde kukwata nyweza vaawo mpitewo abantu aba bulijjo bodaboda ate n'abakyala abakola emirimu wano babadde ku kanayo cyani nga buli omu tatwabakoowa kuba mumwe abamu abatutuusiza obubaka ebyabo betuba twagala batukolere bye twagala ekibuga nze mpita sisita Kaviiri Kaviiri kayase kano ke kaliko bizinesi etambula bizinesi ebadde etambula bakubanga nti ekituyambye nti wano tebanaba tuteteeganya ku kye tukola bakyabawadde omukisa bakyatuwaddeyooko omukisa naye era tusaba batuleke kuba tetulina nnyo kikyamu kye tukola nti oba tubba bantu oba kale wabeerawo embeera oluusi ebitakwatagana bitabukane ng'omuntu naye nga tubasaba batulekewo tusobole okukolerako wano edduuka lyo liri wawo bayita wano bazzaawa edduuka mbatwala abaagala obuviiri osobola okubatwala mu Gazaland ne mbateeka ku dduuka n'agula akaviiri ke ne mbatwala mu saaluuni kati sooka ombulira bizinesi eno gy'okola ekola etya bizinesi eno nze nkeera nenva ewaka nga ggwe nojja n'oyimirira wano nva ewaka ne ntuuka mu saaluuni gye nkolera nga kinkakatako okujja okunoonya bakasitoma kuba bakasitoma b'e Kampala ye omuntu gw'oyinza osiba enfunda 3 naye nga tajjukira saaluuni ki gye wamusibiramu
nga tekyetaagisa ojja omunone ku kkubo era omutwale mu saaluuni akubira nga ze akubira nebeerayo nabaana abapya betwagala era tweyongereko nga twagala buli lunaku obeere ng'ofunayo kasitoma omupya okwongereza ku nfunayo nze bwe nkwetera kasitoma nfuna atya bw'ondeetera kasitoma kati nze mmanyo okusiba buli nviiri nsobola ozisiba kati gwe wondeetera kasitoma nga tomanyi siba tusobola okwawuliramu wakati oyo kasitoma gw'oba ondeetedde ate ne tusasula ne saaluuni wemba nkoledde kitegeeza gwe toba na saaluuni leero osobola okuntwala mwene enkya nontwala mweri oba obaako nedda tuba ne saaluuni ziffe zokolera nti ono ye mukama wange eyesebo kale tweyanziza nnyo tweyanze ng'omukyala no mulabe bwe mujja wano opposite ne kapoliisi wano bemujja mulaba akakyala akalungi ennyo akaddugavu ka black beauty bwe kati mpolampola kasimayiringa bulungi nnyo ab'emiyembe bitafeeri kawungezi ng'osangawo nnyaanya kaki bwonna obulamu obwa bulijjo nga bwe bali bulungi sebo twogeremu emirimu giri gitya sebo gyebale twogeremu ekibuga kiri oli muyise oba oli mukozi muno oli mukozi abatembeeyi babagobye ku makubo n'abatundira ebweru ku nguudo kiri kitya embeera sinungi naye nga bw'obiraba of course tosobola kudda waka nti ojja kudda waka na mugaati oli omu ku bo era nange ndi omu ku bo kubanga sinaba kufuna sente kati gwe kennyini sooka otubuulire kati babagobye kati obulamu obutetenkanya otya okubeezaawo famire bakasitoma abamu bawawa olina enamba zaabwe ng'obakubira kuba oluusi baze ne bakusangawo okolera n'obaguza ng'obijje nga ku sitoowa naddala fe abaali bafunyewo ku busitoowa naye kati ebimu oba wakabijjayo ne bakukwata nosigala mu robadobu sitayiro okwekeeri tewali kusanyuka tewali laba tetusobola kuba nakamwenyo ku mutama so tuli mu kaaba jasi so simanyi olowooza baalikoze batya abakulu ate bakola batya nga bo bafunamu bo omulimu gwabwe bakoze ebyabwe bo bakola banditeekeddwa okukola kye bakola tolina nakyogamba omuntu gwe bawa byonna fringe benefits talina takolera ku luguudo kyekisooka ali mu ofiisi sola kuba nenya babadde bagamba mbu n'amaduuka gagali wegali obutale weebuli mugende mukolera awo olaba muduuka omuntu nti wali mu kumwala bazimbye omuntu akolera ku kkubo kapito y'obukadde obutaala n'agijjawo olina emitwalo 5 ogenda kuswayo omuntu n'akuwa ebintu n'ojja n'otundira awo nona n'osasula oluvannyuma naye era n'obutale bwe batusindikamu munange nabwo tebunyuma so nze nganzi mbeera si nnungi sina nakyakwogera jamu kale tweyanziza embeera bwetyo si nnungi owaayi gwe ng'oli gumite bulala oli kanoonya oli ki wali osuubula sokoleka bino byosuubudde bya mmeka emitwalo ng'etaano mitwalo 5 kati wosuubula oddawa zira waka okolera waka bulijjo obisuubula ng'obiteekawo bulijjo mbisuubula era mbiteeka waka naye embeera sinungi kuba bagobye batemeye ku makubo naye bali banoonya bagamba ajati Misaka Badala tugamba embu abatembeeyi terikwata ku batembeeyi ate ensonga emu egamba abatembeeyi bave ku makubo kati ate kyaleseewo embeera etali nnungi kubanga Misaka Badala yatulimba kuba yajjanga anoonya akalulu yatugamba nti abatembeeyi bagobe ku makubo ogamba ndi munoonya akalulu yabagamba buli kimu kiri terere mukole bwe yawangudde n'agamba ati bave ku makubo naye ekigondi ekirungi ekiriwo abatemye okubajja ku makubo abatebadde bavumanya abantu nga omuntu asobola okujja n'omwana we mu Kampala kino bamusindika kati n'akwata ku gundi kumalya abatembe ne bamuvuma ekigambo kinene alina omwana kandi nekisinziira nga omwana bamuwemudde eri mu maaso gaki g'omuzadde ekitali kirungi naye embeera bwetyo naye gwe kyolina omumanya abantu bagenda kuddako ogambye ki
omusajja agambye byonna mubikole n'abatembeeyi bagenda kukola ki bagenda kuddamu bakole mpozeera baga nti mukiweyo akaseera katini nnyo wano ebya Uganda bisoboka naye nga bwolaba KCCA bakola mpolampola emirimu gyabwe nagambye nti kakanga kakiro kamisana atabulamu era waba mpolampola munange yasobola okuba nga avudde waka ababadde n'amaduuka gaabwe nga gali kumpi olaba nti kati abantu bettanidde maduuka wali we gali era abantu batuukawo bulungi nnyo kibanga ekiraga oba oliawo nti bano tebakoseddwa nnyo emaali basobola okuba nga batunda mpolampola mu ngeri emu oba engeri endala ne basobola okuba nga babeezaawo obulamu n'olwekyo bwe tutambula mpolampola mutuyitayitamu kugamba otyo kale bwe tukola mpolampola naye nga olaba ndowooza oba kino tugambe nti nno akyawadde ekiwenda eri abakulu okumanya nti omwala guno gwabadde gulina okugogolebwa oba bulijjo bagugogola naye bulijjo tebagugogola sebo ogamba oti etwogeni bano ebintu ebulamu bwa kiseera bagiragira sibategeera ogamba otya wamma alikirya wala stade progress buli kimu fiti gwakola kubeera nabo tusazeeko okola mbasazeeko okulaba ebitambula ate kati bakusasulira ddala nansasula naye si bulijjo nga bya bulijjo ate salere bayakendedderedde ddala kati omuntu alina sasula feeze ate yakendedde wanga wano wonna bulijjo wagiragira kati buli omu ayingira wano kati kyobamanya babadde batuwa mutwalo kati batuwa kasanvu mbeera mbi ate nga babagiddewo oli abadde atunda akakaaga tusaba gavumenti ekole ebikampuni tusombe etuwa emirimu eyo bakati emirimu gyakenderedde ddala nabadde balina otulimo mu kkubo tetukyayina bazzeeyo mu kyalo kitegeera kati mutuyambe babadde basubulako emaali ne bazza wali ne bayiyayo ne bafunayo kye balya kati babagobera nakuwako kyakuwadde naye n'abaako kyakutte kitegeere kyekintu bulijjo mulimu kakodyo ate bulijjo babagambanga mwewakalabaga emaali tugijja mu maduuka tetukyalina basobozi kati oba tuddewo mugirenga mugatte babadde batusuubulako emaali ne bateeka ku bbala ne bayiyayo kale mukulu yaga nti bulijjo munange ebintu bakolagana bulungi nnyo oli talina kapito talina ki naye nga ajja wano n'akwatayo kyakutte n'agenda n'ayiriba ate n'amala najja n'asasula mu ngeri emu oba endala n'afuna kaafisaako n'asasula renti ate naye n'abanga ow'edduuka naye abaako kaafuna kale mpolampola bwe tutambula banyabo ne bassebo tuyitayitamu tulabe kwata okagyeko kinekire wano kale bwe tuli banyabo ne bassebo tambudde olunaku olwaleero nga tulaba ekibuga butya mbeera kirimu ekiri oluvannyuma lw'ekiragiro ekyayisiddwa Kampala Capital State Authority ne gavumenti ya Uganda eri abatembeeyi n'abatundira ku makubo bonna agattako ku mbalaza ez'ebizimbe okuba nga baamuka bunnambiro era ne bagibwako ne bategeeza nti nekiddako bagenda kuteekera bodaboda ne taxi bonna basobole okuba nga bateekerateekera enguudo bazeesonyiwe nze sesanga batte the great kula extra digest mugoba nsonga salute